Yes, Ebana, Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Thank God for the gift of life. Thank the Father. Even if you are sick by your word, thank God. Give the Father glory. Thank God for life. Assalamu alaikum. I love you all. God bless you. God give you what you need in your life. More blessing follow you. Thank you. My people of Uganda, today I'm going to speak broken English. Can you get Zungu? Mufu. I don't want to speak one language. I know my language actually. I know Siru Luganda. I know Siru Kiswahili. So I was in Agana ko Yogera ko Siru Zungu. Mufu. Those who don't understand my English, God bless you. Even those who don't understand my English, God bless you. Let me speak. Uganda. Kalulu ya narokola. Aleta magezi neba siru yona to yogere. Kalulu ya kawempe ya narokola. Aleta ko bluchinto yona sawazin to yogere. My president of Uganda, is excellent. President Yoweri Museveni Kaguta. I have to appreciate you today for what you already done in Uganda. If I appreciate you, don't mean I don't love you. I love you. I love my president. Kyagulanyi 2026 is coming. President Yoweri Museveni, God bless you for what you done for us in Uganda. I have to appreciate you when I'm still alive. If I die, I could not manage to appreciate you. God bless you. According to my side. MPs, Northern Uganda. Right now I hear people of Northern Uganda MPs. Oh, cow. Oh, cow. Oh, diang. Oh, diang. Oh, no cow, no what. No cow, no what. MPs, today is your message, Northern Uganda. From 86 up to 2025, cow. Time for voting, cow. No voting, cow. Time for voting, cow. Up to 2026, talking about cow. My message is like this. Before you blame President of Uganda to pet our cow, what about those ladies who came from the bush with corn, with children, 3, 2, 4. The rest came, they don't have mouth, they don't have nose, they don't have tongue, they don't have, they cut them. They look like, I don't know. They have nothing to do. Did they pay them? Did they pay them? Those who are not been suffering. Leave about the cow. The one Karamojong is already taken. Leave them. What about those human beings, those ladies and men? Did they pay them? Because last time I saw the video for those people, the way women they are talking, I said even tears. Those people said no one even is seeing them, no one isn't going to look at them. Like for us actually, if you come from the bush with the soldier for corn, you come with a baby. Why you don't come with a baby? Nobody love you. Nobody love you. You move like this. Corn is already sleep with this one. Corn is already do this one. This one is a devil. For us actually, they speak any kind of a language. Most of them, they are not at home.
They chase them because they fear every time they are abusing your kid. They are talking nonsense. They are in town. You have to go and wash the clothes for someone with your hand. Then you get 2,000 Uganda shilling. You bring for your children eating. Balalo is already taken their money, their national ID all. Because Balalo have money. Loan. Take the national ID for those women all. You MP, you are there. You are blaming President of Uganda because of cow. Those ones, they are still alive, they are there. Most of people who they have been taking their cow, they are not alive. There are few who is alive. What about those ones, they are alive? You don't even helping them. You MPs, you are getting 30 million Uganda shilling. Why don't you remove 2 million or about 3 million, you give it to them? Do you support them? You are blaming Museveni. If you want vote, give us our cow. If Museveni want to pay that cow, right now the president is whole. The mind for Museveni is already changed. Then you are talking about the cow. For them, you already leave them. MPs, don't blame anyone. Even you are the same. If you hear the MPs of Northern Uganda say, oh, our leader is already said, MPs is one talk about, our leader is already said last. Hey, our leader. Who are you? You also, you are MP. Instead of going and tell the president of Uganda, said, Papa, president of Uganda, we love you. You stay in power for 40 years. No, we want some other people to come and stand with the one language. Because they say the power is already given to what? The civilian. But there is no any MPs can talk about that thing. If you look at the MPs with the Koti, MPs getting good money. Those people who are suffering like soldiers, nothing. Teachers, nothing. Police, nothing. For MPs who is going there, if you got them in the table, in canteen table, eating VIP, yay! Ulabako en koko si en koko, ulabako en buji si en buji. MPs, sawa ya kulia, no canteen ya parliament. Ulabakoti, wano. Right now, the man who went just one term, a young man, Bobby Wine, only one term like this. Bobby Wine see everything. In parliament, the man jump and leave. For you, 10 times, 5 times, you are there one side, you don't want even other to come and what? To stand. Then you are blaming Museveni. Why don't we come one? Why don't we make party only 2 parties in Uganda? Why NRM and the party right now in Uganda, NRM and People Power? Why don't we join our hand in People Power? Why don't we join our hand in NRM? We vote. Right now, Mzee have no power. Mzee is whole. There is someone who is ruling Uganda, not Mzee. Minister is one ruling Uganda. You see what they are doing with people in Uganda right now? They are beating people with the panga. They are beating human beings with the wire. That order come from where? Mzee have no power. They do what they want. Then you are disturbing people for voting. Which is kind of a voting like this? Why don't you come and talk? Oh, cow. Oh, cow. Oh, cow. Human beings, they are dying. People, they are dying. People, they are getting lost. Women, they are showing their part. They are beating women. Why don't you come and talk about this thing? You come one, then we stand. Instead of bringing this one want to stand a president, this one want to stand a president. The one who is strong, why don't we stand with him? Uganda, until when? Until when? Be a president is not a kingdom. That is not a kingdom.
until when Uganda. I am so disappointed when do say point of video. So disappointed. Not with the guy who was a video. Kwa ye mumanyi. Wa P2A. Mu foreign police taina chamanyi. You know P2 jenjogerako. Taina chamanyi. But I'm disappointed with the people abali mu comment section. Those from the Infinity class. Atenga bagenze nga nabo hypinga video. Then chicho oliko. Muje waneno commentinga. Oba mwina chemuiga. I've wasted almost 2 years in ambasomesa foreign policy. Nena katemwina chemuize. And you are still in that comment section muwaga. Mumanye kieta Ibrahimu Traore mu Uganda. Muchimanyi mwabaludde wano. Nabasomesa ku mbasomeseze ekintu kye bayita communism. Ne basomesa n'ekintu kye bayita democracy and human rights. Ochitegera, but you learn nothing. You come here and you comment, then you go. Museveni is going to oppress us more and more. Buli omuntu abeera excited. Nga temuize chiche utugenda mnacho maaso. Lutalo chile tulimu. Ochitegera ekintu kino. Kati, leero bwe kugenda osembayo okwogera ku kino ekintu. Kambaterewo na bifaananyi kwanjagala nnyo somesa omuntu ng'ekintu akitegeera. Ono Muammar Gaddafi kuba nayigayo ya mumentionize. Ono Muammar Gaddafi kamuteeke wano. Then kanteeke wano Nelson Mandela. Omulaba ono Ibrahimu Traore. Ono Kyagulanyi. Ono Donald Trump wano kanteeke Putin. Bifaananyi byejagala nkusomesezeeko. Then the next time when kusangayo ngoli wa Infinity class ngenda kublockinga from this video. Page yange kublockingira ddala kubanze saagala kusomesa muntu ng'obwongo bwesira enenjiri mwino gyongerayo. Okitegeera. Muna Uganda, ono omwana ono Ibrahimu Traore is an agent of doom. Ye agent wa communism and dictatorship plus centered democracy in Africa is an agent of Russia and China. Ono omwana ono. Ochitegera. Russia ne China sawe no bebali mu Uganda, bebali mu minerals za Uganda. Mufunyeemu ki? Kiki mufunyeemu? Omwana ono ekimuleta Museveni alabye nti yaluzinze popularity mu bantu. Nga wabadde ngaleeta abayimbi mu Uganda nga tubasabula ba ekoni bani kati Museveni ayagala kukozesa mwana ono kubanga ono omwana bamulabanga icon eri abavubuka ono kati Museveni okwongera okwayipinga aleta mwana ono already yasimbise dabagundi be ba agent be je bali mu Uganda era baze kusinkana Museveni okitegera bagenda mu campaign ya Museveni yatandika da campaign okitegera ekintu ekyo ono omwana ye agent wa sitani gwe bayita Putin ne Russia okitegera omwana ono gwayogerako ono gwali mu kuwanawana yasuubiza Kagame okumuwa amagye okugenda okulumba abakongo abalwanyise era Kagame ensi gy'abeera ayinzeeko ye Ibrahimu Traore ne bali abasatu bajunta abatakkiriza mu democracy nti omuntu yeesalirawo ono omwana agenda kuwalwanda amagye okulwanyisa Kongo okitegera mbagambye oyo abyogedde ebyo video just talina kyamanyi ku foreign policy naye ebigwawo byayogera bagenda kubiriwo ne tamanyi policy zalwaniramu muna Uganda esenga communism Museveni already ali mu BRICS ajawo senga Museveni atutwala mu BRICS temugenda kuddamu kulaba kalulu kanjogere kuli ku Gaddafi ono mumulaba enzije ku bukulembeze yemu ne ya Ibrahimu Traore Gaddafi ono kojjawe yamukuza gwe bali bayita King Muhammad al-Idris al-Senus yamukuza n'amulabira kubanga Libya yali efugibwa wa kabaka wabula Gaddafi wakula mu yatta kojjawe n'akwata entebe era n'ajjawo bwakabaka n'agamba tuyingidde mu kalulu president alondebwe nga bulonde bwasibwa akabaka wano Gaddafi yazimba Libya n'agifuula paradise eryali eddungu okitegera ekintu ekyo wamala odifuula eddungu omwami yeefuula kabaka yeeke nnyini n'alemerako Traore akalulu ke Burkina Faso kaddi ku birungi byakolera Burkina Faso then wojjawo Traore njagala mumbuliyeyo face endala eriwo nti after Traore then ono naye wakabinyonyo amugulumize ministers ba Traore baliddawa buli wamu Traore is centering Burkina Faso yona agiteeka konti yeche ekifaananyi kyayo Burkina Faso and Traore Museveni kyakole Uganda Museveni NRM only that fe twabigana mukitegeera gwayogeddeko katogere ku Nelson Mandela champion wa democracy oni yaleta democracy and human rights ngalwanyisa apartheid policy Nelson Mandela bamusire myaka 29 ngagambye aba South Africa mwenda mujeto irwaneko Kyagulanyi kyakoze Uganda fena tusitudde nagamba it is our fight ngaba national decency yafe Nelson Mandela kiyakola okitegeera Nelson Mandela kiyakola era bamala okumusire myaka 29 Nelson Mandela akwata bamuwa obukulembeze obwa president wa South Africa Nelson Mandela yafuga ekisanja eki n'atabendera n'agamba South Africa ensingo obunene ono yafuga paka we yayagala paka we bamujjako nga bamusse
byonna byonna byakola mu Libya yagenda nabye magombe kati Libya leero matonga ono gwakuwanira bwe yali agala Africa yawamu Gaddafi wabanga yali agala Africa yawamu lwaki yatantebe n'akikola nga Nelson Mandela we yakikola ku Nelson Mandela ne Gaddafi ani yasooka okuvaako ani yali example y'amaanyi ennyo ani yakwata obuyinza through hardship ono gwakuwanira bwe yali agala Africa badikiteta bonna abanaabeera badikiteta ekintu kye bakola basooka kwereeta mu bantu mbu bakola ebirungi we babeera then n'akwata ensi n'agisentalinga ng'etambulira ku ye yekka then n'atandika okulaga dictatorship entuufu weefaanana oye sitaani asooka n'akuwa ebirungi naye ebintu bya Katonda bibeera byakutuyanira leero njagala okompeyalinga South Africa ne Libya obikompeyalinge Nelson Mandela ne Gaddafi tetunajja ku Traore okitegeera bikompeyalinga olabe South Africa leero tugirabanga first world country ne bannayuganda bangi gye bali bakuba ekyeyo lwaki temuli mu Libya obali Gaddafi yali agala nnyo Africa befuula ba pan-Africanist to build dictatorship kubanga era ne mission ya Gaddafi yali yakufuga Africa yonna nga ye president kye yaliko okitegeera tujja ku Kyagulanyi ne Ibrahim Traore ono yakwata emmundu n'agenda n'awamba president mbu kyakola kikyamu ono Ibrahim Traore n'amukwata agenda n'amuwamba n'akola kinaafuuka president ono ye kye yakola yagamba bannansi nga Nelson Mandela n'agamba bannansi bannange bashama abavuzi ba taxi mwe bakadaama basekadaama mujje tulwane ensi yaffe tukwatako twete ekintu kye bayita human rights ne democracy mu nsi yaffe mukitegeera ekintu ekyo ne tugamba okay katutandike kwe kubonaabona kwe tuli mu leero twakavuga emyaka 5 tulwanira ekintu kye bayita democracy ne human rights ze tuli mu kulwanirira zijje ye system gye tulina okufugibwamu nti president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekiri e South Africa kati okitegeera ekiri e South Africa president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekyo tulwanirira democracy na human rights ono wa communism nabagamba abantu abafuga ensi yonna bagita UN United Nations etulako ba permanent members bali batano kuliko Russia kuliko China kuliko France kuliko America kuliko ne UK bebafuga naye bano balina system za njawulo omungereza n'omumerika agamba ati nedda president jangu kubwaka akalulu okole ki ogende omungereza agamba nga ffe tulina obwakabaka prime minister kubwaka akalulu okole ki ogende China ne Russia bagamba teri byakalulu wano munasto ina kusalawo ono mwana balimu agent waabwe omwana ono Ibrahim Traore Russia ekintu kyeri mukola n'abagambi bagala kukola kintu kye bayita colonization again to colonize Africa Russia esetinze mu West Africa ewona omwana gesetinze okitegera mu West Africa era ebyuma ebibadde bikuba abasiria nga bayambako Assad Russia ngetta abasiria okulemeza kasha Assad dictator babiteeka mu West Africa gye biri mu Mali naye ono omwana yani ono omwana ye yabiraba overseer we bebyuma ye controller wabyo nga we byava mu Syria okutta abasiria biri mu Mali ono omwana yakola ki yabirabirira okitegeera ekintu ekyo gwe mu Uganda andaba leero awana Ibrahim Traore ebyuma gye biri wabula Kyagulanyi agamba abazungu bano stop funding our operation twagala amateeka agafuga ensi yonna gakole let Uganda be part of the global community okitegeera ekintu ekyo wabula ono yagamba nti nze kanzimbe ensi yange naye nga sente azijja wa Russia ono okitegeera so we have a Nelson Mandela we have a Gaddafi gwe mu Uganda ogenda nani Kyagulanyi Nelson Mandela this one is Gaddafi ono wa democracy ono wa communism ono Gaddafi wa communism ono wa democracy kicho ogenda nacho leero ku Libya ne South Africa wegomba ki kicho oyagala tubeeremu so bana Uganda tutegere scope of this revolution it is communism versus human rights and democracy oshegera wabula ba ambassador bali babiri kakati America nayo kyekoze negamba kanzije mu East Africa one na nteke NATO bases Kenya ntandike system yaita democracy and human rights ngazija ko ba dictator ba ensi zino banasa bazimba kubenga akalulu akali free and fair bakyusenga zi government nga nsinzira mu East Africa kati ne Russia nayo kyekoze esinzira mu West Africa omwana ono ekimuleta mu Uganda campaigningira mu 7 kubanga akimanyi nti ono omwana is an icon mukugande gwe muna Uganda wona ku social media handle kwoli bananga bali mu diaspora mutandika okwekalakasa okujja ko ono omwana mu Uganda apromotinga mu 7 kyayagala okitegera ekintu ekyo naye akutte bana Uganda batategeera policies zino abakutte obwongo mulooza mbu new kid on the block musimanya jja kubulirira mu 7 kudiruki nkugambe mu 7 yakuyingiza mu BRICS naye kyamulemye tuteekamu olw'ensonga tayina numbers tayina kati akimanyi nti wakozesa ono muwumba tutu ono omusiru ow'ennisha ajja musimani
musimanyi akomye akwata abavubuka abaddemu tuyingire gundi system ya Museveni kudiruki. Mpuliriza bulungi omukulembeze w'eggwanga olunaku lwajjo yayogeddeko eri abantu era ebigambo bye yayogedde byabadde bingi naye mu bye yayongedde okkikkaatiriza nti tugenda mu kye bayita protest vote. Mu kugenda mu kye bayita protest vote yayongeddeko akagamba nti buli omu woolikola eggaali. Muto wa Waiswa Mufumbira Kato n'avaayo n'agamba pulezidenti otugambe tukole eggaali. Kale ompuliriza buli omu gy'oli mu Uganda yonna kola eggaali naye tekitegeeza nti jangu ku intaneti wano weerangirire oba tambula nga weerangirira ku kyalo gy'obeera. Eva wabeerawo time entuufu mu buli kyokola kibeerako timing. Oshegedde mwe mukole eggaali musirike bwe muti olunaku lugenda tuuka nga lwakubanja ggwanga lyaffe. Museveni tulina mmujjako n'amaanyi. Ekyo teri atakimanyi yensonga lwaki ku vote twayongerako kye bayita protest. Ompuliriza leka nkubuulireko tosuubira byabakama okusituka n'ayimirira n'atandika okulangirira nga gwalangirira ye Kyagulanyi Neva tojja kisanga okujjako bannayuganda okusituka ne bagaaka tugobe bano bamusibira mu bbwa tubagobe tubajje mu ggwanga lyaffe bwe tutyo bwe tujja okufuna obuwanguzi bw'eggwanga lyaffe n'okutereeza eggwanga lyaffe nga tutuuzizzaako omukulembeze waffe gwe twerondedde. Njagala nkubuulire obululu bwonna obuzze nga bubeerawo tubadde nga tunenya abantu be tuba tulonze ti gundi baamubbye naye nga gwogenda oggula ebintu eby'ebbeeyi mu dduuka ye gwogenda otambulira ku nguudo embi ye gwogenda genda mu ddwaliro nga teriiyo ddagala ye gwogenda okunoonya ssente nga tofuna nga gavumenti ekunyuunyunta. Osegedde kitegeeza gw'ofiirwa era gw'olina okulwana okulaba nga gw'olonze yakukulembera. Oba ompuliriza kitegeeza kiri eriffe evo obuzibu bubadde nga bwaffe naye nga ffe tubukwasa abo be tuba tulonze. Abo be tulonze ffe tulina obbasetingira ground ffe bakama baabwe. Kati bwembeera boosi wo mba nina okuwa wookolera nti ate kolera wano. Osegedde naye kati saawa zino Uganda ground teriiwo mulonda omuntu wammwe n'atuuka eri ne bamufutyanka ne bakola bye baagala abamu babatugumbula ne batta. Leka nkubuulireko tugenda mu kalulu nga teriiyo kavaamu kunenya mukulembeze. Eva ffe tulina okukola ki okwenenya oba ffe tulina okujaguza obuwanguzi bwaffe. Njagala nkubuulireko kino kiri eriffe bannayuganda so si eri bakulembeze. Ekyo nkikubuulira era munnayuganda kitegeere nti abakulembeze bangi nnyo be baakutega nga bali mu kifaananyi ky'obukulembeze naye nga be bali mu kulwana okulaba ng'osigala mu tulo. Oba ompulira kati saawa zino tugenda okubanja eggwanga lyaffe tukwate abakulembeze be tuba tulonze tutandike nga ffe bakama baabwe. Muve mu abo abantu abajja busimanyi twalwana kitegeeza bw'oba walwana olina kutugumbula abantu baffe nga bwe babatta. Bw'oba walwana olina kutulumya bwavu. Bw'oba walwana olina kutubbako byaffe. Leka nkubuulireko tulina okulwanyisa abantu bano nga ffe tulwana tetukkiriza omuntu okuwa mattuka jawa mattusi okujja otulwanirira okujjako nga twagala kuzza Museveni mupya. Osegedde tugende tulwanirire eggwanga lyaffe tulijjeyo ate nga tusobola naye teweerabira togenda n'okola eggaali n'odda mu kulangirira nze nina ebigaali. Museveni ye yabitandika n'abifacilitating nga n'abiteekamu n'obusente obwo obugaaligaali bwe. Kati kabakole ku ggaali eggaali nga ya Uganda Lira Arua Pakwaki Kasese Mbalala Busoga Mbale Masaka Buganda wonna nga buli omu balina eggaali naye ng'ekigendererwa kiri kimu kwejjako Museveni talina capacity eyo tebakulya ebinusu. Bino bimwalaba ekawempe Museveni talina capacity kukikola Uganda yonna wadde kwota ya Uganda. Tugenze mu deep politics obwakabaka tebuliiwo obwakabaka buwambe ekyo mukitegeere Uganda tewaliyo bwakabaka buliwo. Museveni yafuga Uganda ne institution zonna kabube bwakabaka kabeere eddiini
eddiini esigalirwa kugisoma gwagisoma ey'ebikkulira bayibuli yo oba kurani yo naye bw'otandika okugoberera bye bakubuulira eva biri mu message esiba omusajja oyo mu buyinza ekyo nkikubuulira kankubuulireko twabagambanga Museveni yapulantinga RDC we ne tumuwa obwakatikkiro kumbe mukozi we n'asooka atulyanga namujinga n'atumalawo obwakabaka ne buvaawo ekyo kitegeere kati sawa zino ne Buganda ku mapu teriiko RDC wammwe Mayiga akyogera nako era Ssaabasajja ye yazze n'akuba ku mulanga leka nkubuulireko Museveni bw'akimanya nti temusobola mwagala abateerawo gwe mugenda okwagala bw'atyo bw'atuuza bamayiga n'abateeka mu position ezirimu abantu ab'omugaso mu institution ezo okisegedde kati mmwe abawagizi ba Museveni abaswala gwe baaligambe nti gwe omuganda owagire Museveni kati weefuula awagira Mayiga kumbe owagira Museveni ebyaddala ekyo nkikubuulira Museveni bw'atyo bw'akola bw'amanya nti kimuswaza okumuwagira ng'akuteerawo gw'owagira naye nga gw'owagira alipootinga wuwe ekyo nkikubuulira kati ssaawa zino gw'abadde alina endowooza egamba nti oba osanga Buganda weeri muganda wange Buganda ng'eggwanga bweriri naye institution ya Buganda teriiwo ekyo mukitegeere Ssaabasajja Kabaka yakibagamba dda najja nga abateerayo koodi naye nga temuzigattagatta bangi nnyo mweyita abagezi naye ng'obwongo bwammwe tebugatta kibi nnyo okubeeraawo ng'omanye amazima ng'olaba omanye ekituufu naye nga toyina kukyogera kubanga waliwo abagenda okwasamira fe amazima tujja sigala nga tugabagamba Buganda kwebyo ebintu byolaba bibakayanakayana nani bibakayanakayana bibakayanya Ssaabasajja Kabaka ettaka ly'okutuuka okulibo limalawo oyagala kuŋŋamba mbu Kabaka yayagala nedda ekyo nedda eno Mayiga bw'ajja bw'atugamba tukolagane ne gavumenti tusobole okuganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lyaffe mbulirwa ali omu eyaganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lye Uganda mbadde buli be baasanga n'abalina amataka baagabajjako okisegedde ekyo nkikubuulira Museveni ye bw'amanya nti temujja mwagala kituufu ye mubi okisegedde ye mutemu ensi yonna yakitegeera nti ye ekyo tekikyamuswaza ng'abateerawo gwe mwagala nga gwe mwagala atandika obbavuga ng'abatwala mu pulogulaamu ze bwe batyo bamayiga bwe bayamba Museveni bano bampuuga okisegedde yes institution ya Buganda baagirya baagimalawo era nze nkubuulira institution ya Buganda we baagikapchalingira ebyaddala we twava mu 29 Mayiga bwe yadda mu buki Obuganda ne babanga bamuwangudde era programu zonna Mayiga ze yaleeta zaali zikuba Buganda indirect ne wankubadde abantu bangi nnyo tebasooka kukiraba naye ng'amazima weegali n'abantu abo abeeyita abakulukulu abo n'akugamba mbu nze kale siri ku Kyagulanye naye Kyagulanye simulinaako buzibu nze ndi ku Mayiga then mulina programu kyegenda ottaasa Obwakabaka sooka ogimbuulire mbuulira mb'oyagala nnyo Buganda ng'olaba ebitambula ebigenda mu maaso bwe bityo nga n'omukulembeze gwe weesiga Mayiga bw'atyo bw'ali yakitinga gwe n'oŋŋamba oyagala nnyo Buganda ate n'olaga nti ate gw'olwanyisa Kyagulanye kubanga Mayiga akoze statements nnyingi nnyo nga zikakkanya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu twaligambe nti ffe tuli ba munju ab'omunju tufunye omulabo ow'ebweru katusooke tumulwanyise tumugjewo then zino ensonga zaffe ez'omunju zijja ttereera naye abasajja baatandika okukwata effutwa nenge n'okubeera ne mission nze ngiyita mission nze siraba kikugatta na Museveni nga toli mu pulogulaamu ze mbw'olwokuba olina gw'owalana wano ye Kyagulanyi sikirabawo tebakulya ebinusu sikiraba nze nkubuulira siraba kikwataganya na Museveni tutambala musajja muleke abayi muliwa mugamba tukuleya soda Achemba sakira ni mwendamo ukayo kera nyingi. Hapa twakala kubesa. Twakala kuleti. Muleko bale kubusa. Musa mubireke.
Anche vostra wenenye. Vostra wenenye. Wala kuza bakadde. Wala bakuza. Balakuza babirabye mbuga. Nze ni mukubuka w'ekyaba kuza ssebo kama wange. Nkwagala nnyo Kamala. N'emyaka 27. Bwekiri. Wano abalina mugamba. Bwekiri. Beera kukola bale kwogerera nnyo Kamala. Bwekiri. Nene wekibatiza ebiwo. Kibatiza ebiwo. Akuvuddemu. Mbaka wange. Simuvaako kupaka wamubaka. Bakamanyire yesu. Mubadde ababeera naye wano mubona. Mama nsija husia ugira naye paka kupanga. Kuba. Amugambe tajidanga omumanyira. Amugambe obeera mujembera kyaba ku. Agambe takumanyi. Oli wano tukubira wano tukubira nawe. Agambe takumanyi. Agambe takumanyi. Omwana oyo mumanyi. Amumanyi omusajja. Ate obina byafuza byoba obimanyi basase gwosekera. Mike wakutegedde. Gwenzalamba bakutegedde. Ate ono nakumusana wako. Nakumusana. Meya nakumusana. Nakumusana twakonda kwa mbulelo liwafu. Meya nakumusana oliwafu. Oliwambule. Anyagenda